Omulundi ogwasooka twayogera ku kigambo okutambula ng'Omuganda. Twagamba nti olina okwogera erinnya lyo, erinnya lya kitaawo, bajjajjabo nga 5, 7, 8, ate bw'omala n'otubuulira enju mw'osibuka, n'otubuulira oluggya mw'osibuka, n'otubuulira olunyiriri mw'ova, omutuba mw'ova, essiga mw'ova, n'otubuulira n'akasolya mw'ova, n'otubuulira akabbiro k'ekika kyo, omubala gw'ekika kyo, n'otubuulira emirimu ekika gye kikola ewaab'eni. Awo nno n'ogenda ku bukojjabwo. So otubuulira erinnya lya maama wo, n'otubuulira kitaawo, jjajjaawo omusajja azaala maama, n'otubuulira omuziro gwe n'omubala. Bw'ova ku kika kya maama n'otubuulira ebukojja bwa taata ate n'ebukojja bwa maama, n'otubuulira emirimu gy'okola. Awo n'oba ng'otambudde nga Omuganda. Era mbasaba tutandike okulaba nga tulamya buli we tuba tugenze. Awo nno kijja tufuula Abaganda, kubanga Omuganda atambulira mu bika 4: ekika kye, ebukojja bwe, ebukojja bwa taata n'ebukojja bwa maama. Nsaba nnyo mumanye ebika ebyo. Omulundi ogwaddako ate twatandika okumanya ku ngeye, ne tuyiga ku munyungu, ne tuyiga ne tulaba ensi Muwawa, ensi Buganda, era ne tunnyonnyoka. Waliwo ne tulaba Abalasangeye ate ne tulaba Abazirangeye. Waliwo omuzzukulu omu eyambuuza ekibuuzo nti ate ebika byatandika ddi okulaba nga tweddira Ngeye oba omuziro gwaffe gwa Ngeye? Awo nno tukyali mu maaso era tugenda kutuukawo. N'olwaleero nzize nyongereze ku ebyo bye twayogera.